Kyagulanyi lwe yasemba okwogera mu Lwale Mbale yayogerera mu kisaawe naye abantu okuyingira mu kisaawe ekyo mwalimu ne bbomu ezaakubibwa. Kyagulanyi yatuukirawo mu mmotoka ye, yatuukirawo mu super custom, yatuukirawo mu super custom wakati mu masasi mu lutalo gwe lwotalabangako, commanded by kati akulira operations Mwesigwa Asiimwe n'abalala bonna. The entirely the Crimea police ye yatufufugaza Mbale, but he addressed mammoth crowds in Mbale Stadium. Bakugamba nti kulalo ino kubabuulira nti ogenda kusinkana abantu bameka, bagenda kuma abantu bameka, bagenda kolagana, balinga bagamba nti bagenda kuwa mmere gyona abawa. Kati Lale bazikuganye naye bo bakuba Lale, poliisi ekuba Lale noonya n'akalulu kuba buli office eya poliisi mulimu political office ng'ekifaananyi kirimu kya General Museveni n'ese kya president ekyakalulu ka 2026. Posta zisooka fulumira ku poliisi zonna ne bozitugamba kati tugende na kamera tugende buli mu political office kasita tobalaganya ntusookera wano nja kubasanga. Nkimanyi kyenjogerako, I have been there. So bo batunuulidde nnyo how do we derail these people, because nga bwe nkugambye even the choice of the places tewandyagadde genda Gulu ng'oli w'amaanyi nnyo kukolera Muholo kubanga Gulu baagitugana ogikuba mu Lale naye bo byonna babikola. Omu atambula ku Sekoko okufuuka embuzi, omulala ali ku abantu okuyiga okusala enviiri, omulala kati mu saaluuni bagagawaza abantu, bagulawo saaluuni, bagulawo restaurant z'okunyiga amatooke n'okugaba eminwe ku makya. Bo bali mu campaign naye gwe agenda okuorganizinga aye ne bagamba tebalina abo structure. Omanyi abo bali mu central kati tukugambe tuli Gulu otuganye Kaunda tuganye no problem. If you've limited us to a whole and enclosed place, we will go there and show you our organizational abilities. So police it would regulate where it feels we are not doing right. Let me tell you, go and look at all our videos. When we reached Mbale with the Secretary General, we got there very early. The first thing we did is population control. Management. Crowd management control. Netubanga tuino kuengaginga, we engaged with even those security people. Era paka bo benyini we batindwa ne bagamba you people are very organized. Olaba mukulembeze ngatuka in a more organized way. Awali mukutambula genda Muholo. Tumutwala Muholo. Tewaliwo kintu kyonna, that's okatimbulirawo twamenya rule ki. How can traffic rules stop continuity of democracy? Because police erowooza nti democracy is in their jurisdiction to decide its existence. Nti abantu okubeerawo because that is a legal process. Tugenda mu kalulu musindikiriza Bannayuganda okulaba nti mubakyayisa okubeera mu process eno kubanga mwagala okubeezaawo bwannakyemalira. This we know. Naye ate tuli bavumu nnyo, tuli bagumu nnyo. We will continue inventing a new will. You have had engagements with police before. And we will still engage with them because you have they don't do us the right. Back and forth engagements with them. How come that you've not reached a consensus? We can never reach a consensus. The police is empowered to extend the longevity of the dictatorship. So whatever they do is to benefit the status quo. Atefe tulwanyisa the existence of this status quo. Definitely, just febo ino kwebaza until we always find the footing of beating them. Era we twali tuve Mbale okwewola ekigambo ky'abalimu ezo ndayire Gulu. Twakkiriza nti bagenda to stopping because of the success of the, because if you go back to the hall it was full. I saw people there. But we launched our structure leadership of Eastern Uganda. Kakati bobo badde ogamba abantu nti tebalina structure. Noba maintaining a hall. Ne bajja ne badressing abantu abasuka 1000. Very organized. Nga tomayina bwe batuuseewo nga bava mu region yonna because that was Eastern Uganda. Bushenyi tubadde tugenda ku meeting of Western Uganda. The locus point was Bushenyi, but the meeting was for leaders. Bwe mugamba betayina. So bwe yalabye nga tulaunchinze ground force y'Esoroti ey'obukulembeze. Tulaunchinze ground force Mbale. Tulaunchinze ground force y'Ebusoga. Tulaunchinze ground force y'Ebukedde. Gye balimba abantu nti tetuli ne bazuukuka ne bamugamba Mwesigwa nti ate lwaki wabakkiriza
lwaki okkiriza abaana abo okutambula batuyita n'abaana because we are privy to their intelligence, we are privy to their meetings. Nakugamba toyinza kubanga you want to defeat rebels armed to teeth nobanga toyina abilities in intelligence. One of our biggest component in the struggle is intelligence, and we receive it, we know it, we receive it. Chovolaba every time nti namwe nga temumanyi mwawulidde nti kati bali mbaali kati omuntu asobola okusika crowds e Tanzania ku luguudo si bya mbozi. Twali mu mole South Africa e Cape Town, nze First Lady Baby Kyagulanyi kuba nfunye omukisa n'entambulako nabo ne president abavubuka aba South Africa abakosa ne bajjanga they are running after us. But of course bwe babanga tutambudde basatu kitegeeza nze nina okuba muwa alert kuba nina kuba ataawo kumpi mba muyambi. Omuvubuka bw'ajja n'atutomera n'atugamba nti mbadde ndi mu kulaba president kati nze okusooka nalowooza nti yali agamba ani Ramaphosa naye nga yali agamba Kyagulanyi Robert Sentamu. So omuntu ono si wokka bw'ogenda yonna ennyaniriza gye lindako bw'agenda e Dubai n'ayanirizibwa bannayuganda 2,000 n'agenda mu America n'ayanirizibwa bannayuganda eri ne bamukkiriza mu bantu abo abangi ennyo nga bw'obalaba be bamwaniriza kuba bino birabika. Kitegeeza omuntu oyo aliko amafuta n'amasannyalaze ag'enjawulo ageetaaga okwekizamininga okusinga okufuga abantu obumbula kubanga poliisi ya mwesigwa si yefuga e Dubai. Poliisi ya mwesigwa naye yonna wabaayo amateeka. Omulimu gwa poliisi kankubulire Good Friday in the whole country wabaddewo abantu abali mu kutambula ne Holy Cross ku Good Friday naye tebabadde regulated by police. Babadde batambula ne police. Can police now show us videos nga tulemeseza traffic e Iganga? Teziriyo. Naye bagenda noonya akantu konna kukuffe konna nkubulira kati ne wafulume gulire ne welibera buwulizi ruma nti waiso akubye kungoluyi police ebentwala ne babanga tukikoze wano kusaaga because the one bagala to living beyond humanity tubere extremely oba angelic because nkulaze twagenda mu hall president yatukira mu camouflage because tetwagala abantu kukola ki. We took a lot of time okuconvincing abantu nti muyingire. We did not make any announcements. Tetwalaganyako tetwatimba wantu wonna wadde ku social media nti ajja kuba Mbale. We silently drove to Mbale, and as we were coming back, of course abantu banoonya omukulembeze waabwe kyaliko mu lunaku bwe bamanya nti ali Mbale. So you confirm nti bwe mwatuuka Iganga mukomawo waliwo okublockinga traffic? No. Kyenkugamba kikino abantu bwe bazuula nti omwagalwa waabwe yayitawo nti omwagalwa waabwe yayitawo. That's the hole in Mbale. We are in a hole, mulimu ne balloon lale kyebamu balloon. They have made us only do things our way. Okay? Kakati ebintu bye tusinga okukola tuba innovative. Ebifo bye batugamba ebushenyi byali booked nga nabyo tubibuukinze nga biri enclosed era nga babiyisiza bibamu okusasula ssente buli bwe bayimiriza notatekayo omukolo ogwo nga bwe walagana kuba tusooka ne tugenda ffe boolaba ne tugenda ku poliisi tetubagamba bannange tupulaninga okugenda okukolayo omukolo naye twagala omukolo guno nga gwaraale nnene twagala tugikuba Mbale kuba tulina abawagizi baffe abagala n'okulaba ku mukulembeze waabwe. Olaba owaabwe abaddewo emyaka 4 paka olwaleero nakati bamulanga n'okusinga Coca-Cola. But police says you always disregard their guidelines. When they guide you, ne mukkiriziganya nti tujja kutambula bwe tutyo. But again you go off what you've agreed with them. This would have been a very beautiful show if Fande Mwesuga was there, because he's the architect of all these maneuvers. Police eri mu kuyambako okuwangalawo okuba ne kyemalira. Ate singa omuntu abadde abikola bino babikola mu consultation ne tugenda erira ne tutuuka erira nga ba RDC bawambye penefari engoye za NUP bali mu kukuba abantu. Kyagulanyi bamusanga bamulumba n'amajambiya erira bakikole eggulu yennyini gye bagamba nti tetulina bantu. Kati ekyokubiri fe abatalina abantu
lwaki olowooza nti embale tugenda ebishenyi tugenda kusangayo abanasanyalaza traffic bagenda kusuubulwa busuubulwa Kongo bagenda kusuubulwa Kongo abagenda okujja okukola traffic basanyalaze bushenyi gye tutalina buwagizi kubanga kye bagamba eggulu tetulinayo buwagizi tuli mu Buganda kati eggulu tugenda kubasuubula Southern Sudan bajje bonoone eggulu byafulume badde. It is not logical. They don't think. They only do things as long as olunaku luggwako.